program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Okay, buterevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tukwaniriza. Osibyeta sebo osibyeta nyabana tetuli fenna. Lunaku lwa mukaaga ziri 28 omwezi gwa mwenda mwaka 2024. Mujje baliko basibone nyo nate emirimu yimutusako engalo. Bude wa program ekiri mbega mawulire behind the news. Ngabuli jo omulangira kalimage gange. Nate abazokuse mwebale nnyo kuba limuzokuse. Mwebaze mukama kubanga byadda muri balamu. Banji tubasole kwanira zuko banji bazikiddwa ggulo ebintu bwe bityo. Nika subira ngoli muna mukizo bugana oba ine ensonga yacho oba ine okwebaza. Nkutegeza ne nkujjukiza ntinno Passover Festival of course egya kubanga obudde bonna yasa tumwe mu December ebe naku nga 9 mu nnya okuba ati bunange tuuka ku Passover Festival wali mu Shogagade enambole. Ate olukungana lw'abakyala ab'ekigambo lwanakusobezinga mukaaga paka 13 omwezi ogwe10. Kino yino okwango okimanyi mugana wange so bakowoola ina gyoli jango oyige ebintu ebinjawulo. Si bakyala bokka bayita nokale bategese abakyala b'ekigambo naye ate olukungana lw'abantu bonna this time mulimu n'abavubuka kubanga bagee balina basenga ne kojja bajja okwa ne bababuulirira. Ayemu abakyala abagamba bayigiza okukola zi business ezeewo namu abaami business ku ssente entini ennyo nga emitwalo 2. So babagamba tino mujje mubeerewo wiiki eyo wejja okubeera bwetyo nga mukaaga paka nga 13 omwezi ogwe10 wali ku Victory Church mu Ndeeba. Of course omugenyi ow'enjawulo awali Apostle mulambiri okuva eri South Africa abasa wali muwuliddeko bamutemuulyangako naye batemuulyangako muganda wange ke kaseera oleme kubanga ate munange osubwa ojolabe Apostle Sibongire Sitole kale woba nyo tata mama kaswera ngozukusebya ddala ku kimwe bikere ingiddewo naye ng'ogenda kulya ku nkoko. Enkoko gy'ogenda okulyagira kuba nkoko nansi si bukiyo buno obwa wiiki emu nga bukuze bakuba eddagala buli kaseera n'oba ng'olya butwa buli lunaku ate nga tobujjanna mu mubiri gwo. Webale nnyo Mukama Katonda akikubalire ne famire kitegeeza nti ogyagalira ddala. Weba nnyo tata mama akimanyi gwe naawe nga ebya ddala olina okuba nti amazzi mu kimenti bwe bulamu naye nga amazzi gemu nyamugafumba n'ofumba ku mazzi notabere nnyo ku mazzi ga chupa gano chemical water nobanga nesi mwango osfumba kibaito mineral water owuwo eno so kwanga omwenywera. Webale nnyo bali ddala abana ko greens ewaka namwe bali twebaza nnyo akensuso notagula greens ezo bagenda maso kwa bafuire daga buli lunaku mbeera bwekyo. Nabaga ati ne byeddala obutwa bwonnyo bwe tulya buli lunaku embeera gye tutambuliramu so lya ku bintu ebikaawa lya ku butwa katonkuma owafa oli gino si bino ebyamwe biduplicate bino ebira biri mu katale ebinene nedda tugabuli obutini buli obukaawa obwo mulyeko ate musobola kubanga ebyaddala mutereeza embiri gyammwe oba osobodde kola ku dduyiro muganda wange kubanga dduyiro ekyo kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo. Ebintu bye tuyitamu bingi nnyo obutwa obutiramu bingi nnyo so tusaana okuba tujjamu zi west ezo oba ebitasaana mbiri gyaffe nga okola ku dduyiro. Kale program betandisa munafu atuliza emanyiddwa nga ekiri emabega amawulire wano Impact FM radio Lwasa Mayinja nga bulijjo basobole bannyabo nate omulangira kalema gegange. Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike. Nyumirwa nga boyiga mu program ekiri emabega amawulire munafu atuliriza ate mu studio nina Dr. Galiwango Henry mu studio. Dr. Galiwango musomesa abasomesa obulimi ku settendekero ery'amakerere sebo sasokola bakonate buza kwatuliza abali Impact FM. Abatuliza mukama waffe bazibwe zibadde nnaku nga 2 mu lumu bukyangamba wano emyaka gidduka ninnaku zidduka ennaku zitambula kuba nalina okubeera wano wiiki eri ewedde ne olw'ensonga eziteebereka nisisobola naye kale twebaza mukama atukomezaawo. One thing buli laba ennaku nga zidduka mukama abeera atutuusa mu magenda gaffe tubasembedde okufa amagenda gaffe mu lulimi lwaffe olw'ekkanisa oba otuuse mu bisuubizo byo because whenever you think of where you came from ojjukira gy'ovudde nogamba asiyagala kuddayo because every morning there's new grace waliwo ekisa ekipya opportunities that are new that are interesting come up naye ekisinga obukulu tuba tusemberera entaana. Wow.
awo entaana ogitya entaana sijitya kuwaza manje ngenda sijityangako so kaakati nze nsanyuka buli lunaku olukya kituufu kuba bw'ojjukira ebiseera by'otambuzanga ebigere nga tulina ngatto ng'olina okugenda ku ssomero nga tulinamu wadde n'ekikumi gye twabeeranga ebyo nze nyumiza abantu nti no twabeerangako ku bitanda ebisimire mu ttaka wabirabako komerera naye olwaleero nga bw'ogamba nti kati kankeere ne bwe nabanguza ekyakyuma kya bukadde buno osobola okukigula lwaki teweebaza Katonda amazima gennyini kituufu so mukama atukola bulungi era n'atuwa ebyokwogera eri abantu wiiki 3 zino eziise mbaddemu ebintu bingi nnyo ate nze binsanyusa okuwulira twalinga tukula mu 96 97 98 walingawo omusajja gwe twegombanga ennyo era nga lubobeera ku vidiyo ebiseera ebyo kyano oyalinga werine nga twebbirawo ebbirizo giraba buli yagala kulaba ku nnyimba olabe ku Puff Daddy naye munnange wiiki ezo eziyise sajja nga bamukwata sajja gwadde okabasanya abaana abakazi biki actually endala ku lwokuna waliwo n'ebyaze nga biraga nti ne mu Africa abadde alina abagoberezi bano abayimbi betumanya abanene abasajja nga bakazi be kayingira eno kaseera kayingira eyo plan anyway eyo plan kubanga from Pan-Africanism basoma ku humanity tulaba engeri abaddugavu abaali mu makomera abamu nga baali balina basobola okusitula naye ng'ate oli muli wabisiyaga ne bakuteekamu sente mpitirivu nnyo ensi nekutegeera nnyo naye ng'ekigendererwa kyakwonoona mirembe giddawo ekyo bakikola nnyo abaddugavu nza okuva mu Amerika kituufu nero kyatuuka ne mu Kampala mu butereevu agenda bwetyo agenda weerinnya eyo ne mu Kampala mu ebiri kali good enough ebintu bino manyi tebyebulizaayo era lubewo olwo tugamba ennaku z'omubizibaana emyaka gyagiyise omuyitirivu nnyo n'ekibigenda bivaayo mpolampola mu lulimi lwa bayibuli zibaana naye egyo n'emyaka gibagibera n'asatu ndowooza kuba ndowooza okuba bwe batta tupaaka ezona zaali ntalo kale obukosi beerawo mu nsi ekirala ekibadde mu Uganda oba lubadde lwakubiri oba lwakusatu gavumenti yagambye nti oke kaakati eddagala ery'obutonde tulikkiriza mu lwatu it was Tuesday that was last week Tuesday this week ekona be doctor Gwesi Nambatya nga musanyufu yali ku media center kale kino kituzaamu essuubi naye lindako omanyi waliwo sometimes ogamba eddagala ly'obutonde tulikkiriza naye waliwo ekintu nze ekinnuma ku lwange kubanga lumu nali ndi I think twalina minister wa byobulamu mu biseera bya COVID-19 naga nti eddagala ery'obutonde baliyitanuza supplementary yakita supplementary kuyambayambako kyokka ng'ate eno lyebagamba ezzungu lyeluganda erisooka kyokka ng'ate ezzungu liva mu lino egganda liruyita egganda oba ery'obutonde kati nagamba ekizibu kyaffe kubeera nga n'abakulira ebyobulamu olwaleero tebaasoma mu African setting ate baasomera ku Western medicines kati ekintu ekyo okukimujjamu nti eddagala lino erinoge ku nsiko likola it will take ages kwegamba colonizer aba yakusomesa information yagicolonizinga ekirala kye nalabye jjo nabadde nsomako olaba bino byetwayogerako luli European Union okugamba nti abantu bawandiise buli awagenda Emwanyi biki eno e Kampala ffe baatugamba Mwanyi naye ng'ate European Union yegamba nti buli woolima Emwanyi buli woolima omuceere ne woolundira ente nawo balina okugiyomapingawo naye kati banaabe baffe ab'e Kampala bo tebaayogera biri ebirala bo baayogera ku Mwanyi kiringa myoga nagundi bagamba Mwanyi kibasinga okulima mu Central nze sigenze ku region nze ngambye kubivaamu sente mu Uganda bo baayogera ku Mwanyi zokka
nenga ne wolundira ente omuzungu yagamba making sure nawo mappingawo kalwashi babatiisa bannaffe bo nze simanyi actually mu Northern Ireland abalimi beekalakaasizza bagamba nedda this is too much tekisobokera ddala lwaki mutugamba nti niwe tulundidde nti nawo tumapingewo baba ne beekwasa biyitirivu nnyo ebintu ebyo ayinaga nti nno good enough baleeta ssente zino basobola bakulembeze of course ati kati bo bali bagenda ntula mu parliament yaabwe eya Bulaaya nga buli kimu basizaawo ne ssente bakiimplementing kitambule ese kitegeere kulije salinga buli omba mujesa era nga buli muntu kiwaŋŋamba kula kuba nali njagadde okukyebalama buli muntu alina okuweebwa unique number nakula bantu yagala byogera olinganze nyabyogera wonto liwo akati unique number eriyo ebitiisa abantu enamba ey'enjawulo kuno kwolitundira nti namba UG 0001 tugeze mu kubikulirwa teri aligula dokola ki wadde okutunda mbadde nkyali mu kweyanjula programu etandise twatandise dda ssebo kale sebo twatandise dda kakati eyo ensi bwe tuyitambula by the way omanyi waliwo ekintu kimu wona kubanga olaba nti abazungu bano balinga abatugamba bagala kubayamba webogeze kale mugundi kati webogeze mu kya environment ebyobutonde bw'ensi bagala tubayambe naye ate wowe kuvosa ekiweka eri naye nga kino kibagala tubayambemu already waliwo n'omutemo gwe balina okuwa bawa bannayuganda ogwa bayita carbon trade eyo sente banga sente zijja ne mu Uganda wano omuti nawe basimbye omuti olina okufuna sente okusinziira ku ekitundu ky'osiimye kuba mu kijja fejivako oxygen n'agenda eri then balina otuwamu akasente ako bakonvatinga sente batuwamu sente ezo nibakoba na Uganda batona abakimanyi batona bazifuna sente kyemana ngenda okugamba nti kere enkyofuna taxi oyolekererwera oviremu awo ogende ekiwaawo obuuze ku batuuze b'ekiwaawo nti waliwo okumu amanyi ku kino actually program egikolako b'emyaka ebiri emabega wano nembuuza ku bantu nga bagala tebakimanyiiko olina ekibira kyo olina okufuna sente ate sente zijja kuba NFA sente ziyitayo eza carbon trade kakati eriyo ebintu ebimu nga bwe biribeera nga biriko omulyo kizibu nnyo common man okubimanya si kyangu nnyo abali bayina okuba naddala nga ssente tezivudde nti za muwi wa musolo nti abantu beekalakaase naye nga zizze nga temwali nayo nga musayininga nga bali basayininga endagaano eyo olibuuza bitono tomanya nakumanya naye nga ate carbon trade UNDP Uganda United Nations Development Program yakiteekamu nnyo ssente kubanga obwosi eriwo nnyo kutaasa obutonde bw'ensi ate n'abasajja bano bw'otunuulira Africa tukyalina chance nti inazima kyali batugamba tutemye emiti naye tetutemye nnyo miti ng'ate bali abalina factory abalina industries ezaakuledda buno bwe tulina Uganda bu industry butono nnyo ku industries katugeze eziri ekyayina eziri India olaba nagamba mu South America abaji bayita Latin America wali ekibira ekyo bayita Amazon ekibira ekyo bakugamba nti buli lunaku batema square kilometers eziri mu mailo ne mailo nga mmeka yes no yabatta buli lunaku era battayo ne bagundi bannansi bennyini anti waliwo obusajja obwo bubeera mu kibira obusajja obwo nga actually Katonda yabukola nga tebina na kulaba njuba adaptation era abalina internet mujja bisomako obusajja obwo bwatandika okulwala amaaso because by default tebulina kulaba njuba kubanga buli adapted kubeera mu nzigotta kanope babatubuliza ke kasolya k'omuti nti balina kubeera eyo wansi naye kati jjukira kampani zino ezirunda oba abalimi abalunda enkoko mu Europe jjukira Europe tekyaliyo bibira kati badduka mu bifo ewali ebibira bateme basimbe kati bava eri badduka bagenda mu South America mu Brazil ne batema ekibira ne basimba GM soya GM maize ne bamussa ku mmeeri n'emuvuga okuva South America
ne yeetoolola negenda paka Europe ne baliisa ente naye kati abantu bano abeera mu South America obulwadde bubakwatidde ddala tebakyalaba gundi abantu bannansi nga bwoga tulina abambuti mu Western Uganda abatwa nti nogenda nobatematemera ebira byabwe obeera obajje ku mapu yenjukiraaziti mu 1995 gavumenti yabagoba mu bibira ne baleeta ne bazimbira ennyumba mu bwindi awo ne bazimbira ennyumba ne bagamba ati nomubeereyo ne bajja omanyi bagamba bakugenda mu muntu nga bakusee n'emiguwa babajja mu bibira ne bateeka mu nyumba ekiro enkuba etonnya ekiro bwe etonnya bafuluma anti bawulira bikuba ku mabaati papapapapapa ne bafumita mabaati n'amafumu era ne badduka ne bafuluma mu nyumba ne badda mu bibira mukubange eyiika bweti oba ali 1922 landslide ezasooka okubumbulukako ettaka okwasooka ebuduuda because twali tetukulabangako gavumenti neetya nnyo negenda ekiryandongo negulayo ettaka nebasengula abaduuda because abaduuda babeera bagiso nebajjayo ne batwala ebulambuli era bwogenda ekiryandongo mu refugee camp waliwo gye bayita bugisu kubanga waliyo abagiso gavumenti nebawa amabaati nebawa poloti yiikayiika emwemu naye kati bano bagenda okulaba mutuleese ewantu omusana gwaka okusinga enkuba across the year kyokka ffe gye tubeera mu bibira enkuba etonnya amatoke gengera bwengezi ne bagamba so ne batunda tugenda otutuukayo nti baze nagendayo mu 2008 my first time 2008 my first time ogendeyo ebuduuda ekiryandongo nga batugamba wona waliwo abagiso naye batunda amabaati ne batunda nepuloti baabwe ne badda ewaabwe waliwo omuntu wobeera wamanyiira era wadde nti minister of office of the prime minister ebeera egamba nti bannange disaster preparedness waliwo omuntu wabeera yamanyiira ndaba kati guno omuyaga oguli mu USA Katalina oba Helena omuyaga guli guva ku nnyanja ne gujja ne gukuba amazzi ennyumba ne zigwa naye abantu tebaseguka era bwe gugera ne guddayo ng'abantu babeerawo so nga ate America erina ettaka eddene erisinga bu Uganda nozanga 2 eri Nevada mu muddungu eyo baki tebandi batutteeyo naye abantu waliwo obeera wamanyiira nnyo omanyi abantu wetubagamba ebintu ebyo ebisinga obungi ennyo abamu kozi babiwakanya abalala batya naye nga ekiriyokka okutya twagaa nti programu eno yo ekutiisa neno otuuka n'ogimanyiira kuba ye reality aliwo omusajja w'ennamugongo ye Paulo ennamugongo oli atya Paulo ennamugongo bakutya oba agenti simanyi oba ku gundi waliwo ekibuzo yasindika ne gundi waliwo ekibuzo yasinde kumusindikira last week actually nga nkola kweyo gundi ya New World Order engeri order gye bakola bannaffe abo I think twali twogera ku kiku yali circumcision yali ne gundi ne kyebayita ki waliwo wayogera ku HIV n'okukomola n'ogamba nti waliwo abagamba nti bw'okomola omwami tafuna bulwadde n'omubuuza ate abasiraamu nga bagera mu maaso nga bafa nabo n'abagiso nabo bafa ebintu bwe bityo naye twali tugenda ku kino ekyagundi ekyebibira bino ekiri ekyokuwandiisa Emwanyi neroga ku ekyo kubajjukira bagenda kutwala ne GPS yo location yo kati eno ekyogende bagenda kuba ne unique number eyo oli wabeera wawa binene bikwatako bibeera okwo gyateekamu n'amanya nti ono omulimi ali kiwaawo ekalungu butereevu kati kandabe satellite endaga ki walimira kubanga satellite zetoloola ensi yonna tezeebaka kali pena mugongo yasinga message nangamba okwa sayina budde waliwo ebyaliwo wano ku mpewo nga mmaliza program awo naye oyagaa nti nno toyagala wabeerewo order mu nsi bwati oyagamba nti abakola order oba bakola order bwotayagala okitegeera naye kati yali alaga wali nanga ntino twasomedda mu slave trade nti waliwo order ne kati abaduga batwala baduga bali abagezi kati abasigala be babaliwo kati everything is disorganized nolwensonga ekyo vuba nti ntukirize batukole order kuba buli kimu ki disorganized
bwatyo po yali aŋŋamba kwolwo ne saamuddamu kubawo naye sina budde oli bali bumpeddeko mubeera bwetyo ani kati ekyo kyeyayogera bw'agamba nti bateekewo oda kitegeeza omuwadde omuntu akutegeerere nti oli akola oda tulo control yennyini agitwogerako akutegeerere tulo control yennyini eyo era nduza ensonga lwaki batugamba n'okwewandiisa twewandiise waliwo batutegeerera tetusobola kwetegerera tetusobola kubeera independent nikyayagala musajja wato kyayagala mukama katonda webali nakugamba kibanaaye waliwo ensonyi baye wakubuulira naye ekyo betwogerako nya kijjuke nya kikutegeeza munnange omanyi wiiki ewedde omanyi buli wa mande wabeereyo briefing eya poliisi ya security ka security normally beegatta abapoliisi oluusi abamagye abamakomera ne bannaffe aba internal affairs minisita ensonga z'omunda n'ensonga z'emawanga actually tuba ne immigration batera okujjawo ne bakola kini boogera kati ku luno Simon Monday oyo mwogezi wa gundi wali internal affairs yali ayogera ku butwa obutwa bwe bali bukutte kye bayita kati ng'ovudde ku butwa ne bawa abantu obutwa naye naga ati n'obutwa obusingira ddala okusinziira ku lipoota yaabwe mu kunoonyeza mu ggwanga Uganda obutwa obuva mu bintu abantu bye balya obutwa bwe bafuuyiza eddagala lye bafuuyiza nti gavumenti ekimanyi bulungi nnyo ebigambo ebimu kwebeyogera gavumenti yakimanyi bulungi nnyo nti nno eddagala lye bafuuyiza lye livuddeko abantu abasinga obungi okufa kubanga liina obutwa bunnyinnyini buli ne bafuuyiza round up simanya glyphosate yayogera okufkosa yategeera naye bwatyo byatugamba nti nno kyekyeredde abantu okuba nti beeyongedde okuba nti bafa nnyo obutwa ng'ovudde kuba ne bawa obutwa gundi bamudde obutwa abo mwe bali naye aga nti nno majority naye ba tolina akuwalana abazaali goyinza okuba nti weewala n'ofuuyira ekivaamu kuba nti ofa katandikiraawo program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike mu program ekiri emabega w'amawulire ndina okutagaliwanga mu studio twogera ku nsonga ezibaddewo mu week of course naye ng'ate tutunya nnyo ekyobulamu na biki byewalabye mu mawulire byewawulidde obadde abituufu bigenda mu maaso okuba nti bitambula dokita otuumiriddemu kuwali mbadde maze okutegeeza nti baatubuulidde wano of course amaloboozi g'omusajja ng'alina bati mawanvu nti nno ekisinga okutta abantu mu Uganda obutwa naye ate obutwa obusinga okutta abantu bwe butwa bwennyinnyini abantu bafuuyiza nga buli mu mmere mufuuyira mukufuuyira eddagala eyo ne mulissa ate mu kumala okulissa ne mufuuyira emmere oba mufuuyira emmere ate ne mugirya Uganda tweraliikire kwenkana ki naye okimanyi nti bwe tuba nga tulina programs 2 omwezi at least tuyinza okufuna eddakiika nga 10 at least for those 2 programs nga tuwagera ku kintu ekiyitibwa obutwa mu mmere ate bwe tulya nga tweyagalidde oli naalya nga yeegalidde agakandi obutwa buno voluntary terina kukase mukama katonda voluntary nga teri akukase naye nga gwalidde butwa tuyayikira kyenkana ki ekisookera ddala nagamba gavumenti yaffe sente zaayo income yaayo 90% if not 95% musolo mpozi buno obufutafuta buno obuzze mu Western Uganda nga nabwo bunaatuyamba okukola ki ate nze mbuyise bufuta mbuyise bufuta baga tina billion barrels mukaaga it is okay naye nze mbuyise bufuta sibusuubira nnyo okukola byamagero ng'Emwanyi yaffe tugenda busa emyaka 25 n'omusobyo sibusuubira kukola kyamagero nga nte zaffe ze tulina across that Western Strait twekusanyuka eyinza okuba kasi neetaba blessing ng'e Nigeria wawulidde omukazi omukyalo oyo oba yakulira ERA Electricity Regulatory Authority president yadde aggulawo Kaluma megawatts lukaaga nawulidde mwami Kigundu agamba mbu it is the second largest mu Africa
actually naye ogenda mu underground yesooka mu underground eri wansi neno zennene esinga si egundi ya Ethiopia no Grand Renaissance God Ethiopian Renaissance Dam so ni yakubiri yaffe sayagadde kumuwakanya sayagadde kumukkiriza naye nze nkimanyi waliwo daamu zennene zemmanyi simanyi ni what capacity weesingira and I think ena kubanga underground mpozi kuba underground hydropower mpozi kyabate kyatanyonyodde bulungi naye omukazi yagambye nti petroleum nti sente ezazimbye Karuma zavudde ku petroleum fund yalina giteekamu sente mwami Museveni oba sente ziva mu bavujjirizi ba buyambi bayinza okuba nga si bavujjirizi they are co-investors abagala okugira no petroleum fund atulinamu n'abavujjirizi ab'obwereere nti banaye mugende muzimbe eddamu nze ntunuulidde bana batunuulidde sente ndi katuteekeyo obukadde oba obuwumbi bwa dola nga 100 tukole infrastructure tusimama amafuta paka sente zaffe ezirivaayo no of course the deal ezimu zitwaseninga omanyi lumu twali mu kibaita publish what you pay nga tusaba accountability nga waliwo baita agreements zino ezaagondi sharing agreements nga twala kuzitunulako ez'amafuta government negaana timukizwa kuzitunulako kubanga ba clients baagaana ozitunulako ngaani andi zekyobola agambye nti nesuubi eryandibadde mu bufuta nze nina ttono kuba of course company zimu zagamba nti eteekamu kituufu eteekamu then wetandika okusimba amafuta mu ndagaano ezimu esooka kwesasula nekola gundi eyo nesooka yesasula sezezikwayo kubanga vengaffe eggwanga tetulina sente ezo za kudevelopinga infrastructure kakati much of our hopes ziri mu misolo essuubi lyaffe nga gavumenti ye Uganda liri mu musolo omusolo ogujja ku biki ebintu ebiyingira eggwanga kasooke nkutwala ekiteezi manyi lwaki kampani nyingi za expressinga interest mbu tukole simanyi tukole amasanyalaze mu gundi mu bisasiro ziri 7 ezakawaayo gundi zakasaba tukole ebijimusa si 7 17 ba investors 17 be bateekayo interest debeya kati obukyanga gundi enjige evaawo ebeeyiweewo so bitunda kulondako kakati byonna ebintu biba bigenda kukosa economy singa ffe abantu naye ku bantu abategerera eggwanga lino kati gojjo oteeke sente well question yo gyombuziza nga zine kasooke ngyetooloole gwoleete sente okole amasanyalaze mu ggwanga amasanyalaze ago nga tegagenda kuvaako nnyo musolo guyingira mu Bank of Uganda tebasobola kuwa chance ojja okola ebijimusa ebiri organic so nga ate waliwo ebiyingira mu ggwanga bebasobola okujjako omusolo you are a threat to national security obatega gwanga likulakulane threat wamma so kati obeeraawo linga kati atekali agamba kakati ngagamba kisebo tuyongere okutya but that is reality tulaba ni bana abantu waliwo wano videos nabanga ezavanga ekayunga abantu ne professor Nogundi Nobu Banadda yafa wali waffe ku university Makerere yali akoze ka technology akakyusa plastic ne kamukolamu diesel nga akoze technology nga bakunganya plastic ng'obucupa ng'obwo ne bamukolamu diesel diesel n'omuteeka mu engine n'imotoka n'etambula naye you can never have hope in that tosobola kati gwokole wano bidizero byo nga twetaaga million barrels mmeka buli lunaku eziyingira nga buli lita yafa mu covid nga buli lita eriko shillings 10 oluyingira mu nsawo ya president of course president yakulira eggwanga oluyingira mu ggwanika ly'eggwanga gw'ate oyagala obikolere wano otaataganya byanfuna tebasobola ebagamba bannaye gavumenti etuyambe simanyi twongeremu amaanyi tebasobola kuwa sente. You are a threat to the national economy. Baba naliawa. Tebasobola kuwa.
Ate lwaki government eteka musolo ku bantu benyini bannansi abakola ebintu capacity entono capacity nto toyinza kukwata bukadde 10 obuweka business akayingiza omutwalo buli lunaku yo wasting resources kati nze nkuwa kyakulabirako ekisookera ddala bw'okukyusa plastic omuzze mu diesel weetanga lot of energy in terms of kale kanguyite muliro weetaaga omuliro mungi weetaaga enku nyingi oba ogenda ttema ebibira ufumbe plastic oyo afuuke diesel kyokka lwakweta diesel ng'owedde amazzi ng'aluddaali ng'awedde ng'aliko shillings 1000 eziyingira mu Bank of Uganda buli liita eyingira mukama yebazibwe omufuta gagenda gakebbeeyi ewaffe ku Gayaza road ngali kati gali ku Nyalwenda actually ne waliwo ne shero ne total ezimu ziri ku 5-10 nawulira nti luli minisita obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa agati nno buli kisa atunda ngali waggulu wa 5,000 aba mu nsobi asana kwatibwa kuba futa gakkadde bbeeyi katereka ensi yonna. Nankabirwa alina ekyuma ekikola amafuta yatusuubiza nti buli Munnayuganda agenda kugira mutulinde gundi eggweko contract ya umeme abatubba bagenda tujja kusanyuka yagisayininga eggwaka nti embuya 25 yaliyo nga bagisayininga eyasooka ebyo ebigambo bisanyusa abantu okuwulira well kati wambuuziza how worried should we be to mu Luganda tweralikire kyenkanawa kati nze nkulaze gavumenti yaffe eri ku musolo kaakati eddagala lino eriyingira mu ggwanga weewaawo nti ebyobulimi tebabijjaako nnyo omusolo mungi kuba bakimanyi fena tuli ku bya bulimi naye era kuliko omusolo ogutemwako ne guyingira mu ggwanika kati eryo eddagala eryo wadde lirwaza abantu what alternative Museveni gy'ayina tagirina talina alternative nti oba abalimi baffe oba katugeze tubayiyiza eddagala lino nti naffe abandi badde basobodde ngenda kweddamu abandi badde bagamba nti tukole eddagala lino ery'obutonde tulikoze internally tax evaako si egenda okuba ey'amaanyi egenda okuyingira mu ggwanga nga zino liita ne liita eziva mu Sinjenta eziva mu Baya eziva mu ki okuyingira mu nsante eziyingira mu ggwanga so kati tukyalina obuzibu okuleka mpozi nga tukyusizza focus nga ffe eggwanga tuba nga tukola ebintu ebiri productive nga tutunda ebweru eggwanga ne lifuna revenue through sales not revenue through taxation so nga tusobola okweyimirizaawo olw'ensonga nga tugunya betukola nga tulina betutunda nti tulina gold ekalamoja tumutunze gavumenti efunye biliyoni bweziti nemubende ye godi waffe gyali bayirawe anti ebyo ebintu ebyo ekirungi nti biri mu ministry gye siinamu interest ministry ya energy of course my life depends on energy naye ate kati nze siinayo expertise siinayo ki my knowledge match eri mu byabulimi mpozi ne mu byobulamu tomanyi kifaayo ate bw'obiringiriza nnyo ebyo ate bizibu nnyo wali weewunyizaako lwaki sugar cane ebikajjo twandigambye nti kintu kya byabulimi naye tekiri under Ministry of Agriculture ebikajjo babiteeka under Ministry of Trade byabusuubuzi kubanga tetunya kugirima kulya ebikajjo tubirya tubijjako sukaali kiraba ng'ekyobusuubuzi it is under Ministry of Trade it is so depending on government interest we zibeera so are the policies. Okay. So kati bano abapoliisi abagamba nti okay tuongere okusensitizing abantu nti bannange eddagala lino si ddungi eddagala B mukozesa obutonde gavumenti bwaba nga vuddeyo abantu abasazeewo okuyamba abantu mu butonde mubawe license temubakandaaliririza because mutasuubira gavumenti kuvaayo kuwera tesobola olaba n'ekintu ekyangu ennyo akaveera kakyabalimi okuwera naye ate eddagala nga lingi eriyingira mu ggwanga ebigimusa bingi ebyonoona ettaka babireka ne biyingira katukomewo twogereko ne bannaffe abali eyo munnaffe atuliza tuli ffenna ekiri emega mawulire ye program
eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde munafa atuliriza ate nga tetwogeramuko naawe gwe munanga ali eyo ojja kubayita ku nooti 7 nooti 5 984 oba nooti 7 nooti 7 mukaaga nooti mukaaga 7 nooti 2 kujja kuba kyoyita tuyokuba twogeramuko nammwe abatuuliriza tuba tuzze gye muli nate mu kaseera kano kennyini. Impact FM mulangira esebo okulamusizza nange bwito sebo omusomesa mulamusizza era nembebaza emirimu naku zino madde mazaaka banga nga mbawuliriza buwuliriza nembaako ebintu byenzuula naye bwana mulangi esebo olaba eriyo abayita tembo ne batandika okubawakanya mukitegeereze ddala nti abazungu balina ba agenti bangi balina obukodyo bwe bakozesa baddira abantu abalina influence ku bantu ne babayisaamu ebigambo byabwe ne batandika okutabbira abantu naye mbadde nsaba era mumpulirize bulungi puroguramu eno wabeewo amagezi agasalibwa esuke ku rediyo eno oba si ekyo mubeeko abantu be muwandiikira mubasinkane mubeeko engeri gye mubayitiramu nga Katikkiro n'abalala naye nga bw'olaba ekintu kitwolekedde mu maaso kiri nnyo naye nga bw'olaba eri abayita tembo ne batandika okubavukanya ng'omanya tukyali bubi nnyo naye puroguramu eno yandisuseeko oba si ekyo ne mutwongeramu ku budde neyanza. Okay, webali nnyo baddala atufunye kyotegeeza kyoteesa mubeewo ekyo Katikkiro because bitya okay nejjukira Katikkiro kati budde buno omulamwa gwaliko lagaye mwewandiise ne busoga muwali kingdom muzuule bazimaze kati tuddukirewa sebo omulangira webale kusomesa gwanga lyaffe lino nze Dembe ekikoma muwo obulenzi ne Dr. Galiwango tumwagala nnyo kale mwebale nnyo bannange. Impact FM mulangira kale gegange sebo nimanye nteerezaya amina sebo Dr. Galiwango mulamusizza nange ngata ku nsonga omusajja avaako okulediyo gyayogedde nanze ekyokola kyennyongereza ku ekyo nsaba Dr. Galiwango bbanga limumaze nga mutugamba ebintu ebirungi ebirungi ebitugattako era ebigatta ebyeggwanga nga nsaba mukole oba mufune obusobozi obusobola okukolanga ebintu ebisobola oba amadagala agasobola okukolanga gano getukozesa ag'abazungu kale atleast ebintu ebikendeeza obutwa oba mulina obusobozi oba nsaba mutandike okusolooza akasente akatonotono okufa abantu aba bulijjo musobole okukola amadagala ag'enjawulo kale waakiri ebitundu nga 20 ku 100 mutandike okubitambuzaako eggwanga nga nzisinganga nsobola okugenda ku dduuka n'engula eddagala eryo oba muteekewo obuyunipoti obwamu obw'enjawulo nga butunda amadagala ag'enjawulo ekyo kyensaba. Okay, webali eddala andowooza twayogera ku kyetuyita alternatives bwe tuba tuganya abantu okufuuyira tukozese eki Dr. Najja n'ababuulira engeri y'okukolamu eddagala emu lyemukozesa kati nozeri okufuuyira abamu balikozesa ene mukyala kalema alikozesaako ewaka so bikyagenda mu maaso ne good enough webali nnyo kyoyogedde kikulu nnyo nnyo ono agambye nze po enamugongo singa tukkiriza oda y'omuzungu ebyo ebyakiteezi sisuubira nti byali baddewo naye era ne bannaffe abayigiriziddwako ebitegeerekeka bagenda mu bazungu class attracts class po enamugongo omulidde baba. Impact FM mulangira wangi wasizo otya sebo nase bulungi pozi gwe sebo olwana tuweereza weewaawo taata kati oyo okutte ambassador Frank Ekanjuki nsasa okuwulya ambassador
mpozi nange okwongerezaako ku ekyo mbadde nsaba mbutuufu pulogulaamu yammwe eyo mugitwongereyo mu wiiki ng'ebeeramu emirundi kale obanga ebiri oba esatu, kubanga waliwo abatabeera ku leediyo kati tugeze nti bwe buti naye nga bwe mba mufunye gundi obudde obulala nga omuli abasobola ogiwuliriza. So kyempadde nsaba kubanga etukolera nnyo. Nsigadde nze ambassador Bugerere. Okay. Webali nnyo, webali ddala ambassador. Batulabire abeeyo program ebeerewo mu wiiki bigoze bitya. Programu omanyi sometimes programming nayo eyawukana. Programming eyawukana. Yeah. Nepo choba tuzikola tusekane ku mutimbagano wali ku YouTube. Ndo bato gufu togifunye so gena no gifuna. Ero Julia lwajisindikira omuntu. Enaso okwanga agifuna mubera bwetyo. Ne webali nnyo bali ddala. Impact FM. Yes, Sebo. Ebale kuweereza gwanga n'Obuganda. Mwe bali kuliza Sebo. Omunyaga Charles. Nsaso kuwulira. Owena manganga. Yes, Sebo. Kusimanye ne Dr. Gali wango. Kusomesa gwanga. Wow. Kansokenya meko y'omusajja yagamba okukola eddagala kituufu tulyetaaga. Naye nga tena ffe bye tukozesa ebiri bye tuyinza okwetangisa. Yeah. Yakatunkuma n'ebintu ebikaawa byonna by'abaakozesa. Alinda eddagala we lijjira. Yes. Yes, Sebo. Wakyo kyaba alina okukola. Naye Emwanyi nkyogere era. Abagamba lasti gwe wabyogerako. Omuzungu ajja amaliridde okukola ekintu. Ng'ataddemu ssente yonna eyeetaagisa. Ati wuyo omusajja yagambye yakubiriza abantu kwewandiisa. Tulina okwekola kwerwanako nga bannansi naye era simanyi obusajja nga bwazze kituufu obeera nga muwogo wansi nku ewasigadde mirandira ebalaweereza omulangira ntugiddeko bonna bali ku Impact FM. Twagala nnyo Ssebo. Dr. Gali wango Dr. Sewadda batwongeremu ne ku budde budde tuweetaagira ddala. Mwebali nnyo Dr. Tudemba nafaabo. Bannange tweyanziza nnyo ebirowoozo by'abantu bingi. Ekyobudde ekyo nja kikwasa si kyange. Ate nga kyemmanyi kibabeera amanya nti buli kadde buli dakiika ebeera ku leediyo ebeera nsasule. Bweyogera ku budde kitegeeza oba oyingira nsawo. Ekitali kyangu. Omwami oli agambye nti class attracts class. Tukkirize oda y'omuzungu. Koina mugongo. Waliwo omusajja bamuyitanga Roscoe. Roscoe bwamu ku basajja abasooka okujja e Uganda wano mu Africa okusoma Africa. Waliwo ekitabo bakiyitanga Europlans about Africa. Europlans about Africa. Yes, Sebo. Omusajja oyo yagamba Roscoe ate bw'ogenda wali Kololo nga ku Google bypass n'obanga ayambuka oddeni waggulu gwe ku Uganda Investment Authority. Omusajja oyo ayinawo ne street bagiyita Roscoe Street. Yagamba nti if civilization was the measure of development, Buganda would be the most developed nation in the world. Ebiseera ebyo bagenda okujjana tuli organized. Very organized. Okuva ku majje. Very organized. Iko bagenya ne gewunya ne baga nti ani bwakabaka kyo ina majje emitwalo egisuka mu ebiti. Yes. Kakati ekyaleta abantu abo kusoma how do we behave, how do we live, and actually abazungu ku 10 ekinana abali wano tebalese development bakyayagala kuyiga how do Africans survive. Babeerawo batya omuntu naafa ne bakungana ne bakaba ne bamuziika nga mu Europe oyinza n'okubeera n'omulambo gwo. Abantu bano ne Kenya wano baasiriwadde baziika ku weekend bakutereka paka ku weekend tebagala utadaganya emirimu. Kireza tu wakutokeesera nga omuntu wafa tewakyalina kunyolwa nga tewakyali kunyolwa. Gye batutwaleeyo kyetulaga feelings zigenda olwo omewakyabatu social attachment nga tukyazirina wajja abantu bakkiriza mu Katonda kuba kyalina kiri feelings ezo naye kasita zivaawo bapa kakati eno class attracts class. You guys, this is Africa.
eriyo ebintu bye tulina okwesigaliza ffe nga ffe bye bitudistinguishinga bikyatukuumye nga bwe tuli balamu. We all love modernity, twagala ogenda ku mulembe omuddako omupya naye we are losing out. Class attracts class. We are losing out. Tulina ebisiyaga olwokuba ku video z'abazungu, family z'abazungu, mutabani wo oba muwala wo akuyita linnya lyo Henry, what are you talking? Ninga ate oli taata we. Waliwo ka video ke nalaba. Miranda mwana muto ne olwokuba taata wayita mukazi we Miranda. Miranda don't disturb me. Ninga omwana agamba mama. You guys, this is Africa. Alice Baire emoko ebyo byagamba. Bano kusanya amaka. Ekitibo kijja nga bano kyawuli abazadde babo. Abalala bano mwami Munyagwa, Ambassador Frank Kanjuki. Banange mwebale obudde bugenze. Mwebale okubeera ngako ku program eno tusanyuka. Ekyobudde nkikulekedde. Nina abantu benjagala okutumirako. Waliwo omukyala bamuyita Teacher Catherine. Omukyala yayagala nnyo omwana wange ku St. Marcelino. Siyinza butamwogerako. Gundi ampandikidde ka message ono omukyala wa New Vision Jovita Mirembe. Ka message wano kawandiise. Kutumiddeko nnyo mukyala Jovita. Waliwo emboozi y'Emwanyi ayagala tunyumyeko ko. Nja kusisinkana. Teacher Mithaili Tama, by the way, amanyi lwenzi jano nino kuisa advantage intensize. Tama primary school. Weyeyo. Hatika tuwakwata yo. Tulina get together November 30th. Tugenda kujaguza ekibiina registered twagala kulaba achievements ze tukoze. So nkubiriza buli yasomerako Tama primary school ebweyo mutandika okukuba akuma bannammwe. Tabani wange Kizito Edward poze omumanyi. Sindikidde wano ka message nangamba ndabira omulangira. Edward nzija kulabako olwaleero. Nange mutumiddeko. Amina. Ne mutumidde. Amina se. Omanyi gundi batugambye yayingidde mu Uganda wano mu Kampala gundi. Poxy. Monkeypox kawali wenchima. Wakiso. Bange batadde ndwali wana Entebbe. I think grade B. Wajja okuba ndi wajjanjabibwa abantu. Ne baga tirina ddagala. Monkeypox. Vaccine zaze. Vaccine zaze. Ngo tirina ddagala. Ati nze ekinyiiza ku bantu abo buli kimu bakipushinga mu bisolo ebiri mu Africa. Buliva mu buwundo biva mu nkima. Ane munne tugaa kigambo gini pig tokimanyi. Simanyi lwaki everything Africa. When it comes to research, balina kukolera research eno. Well, kyemmanyi ku monkeypox nti si mukambwe nnyo ng'ate oli smallpox. Chicken smallpox andi bwe smallpox yoyo. Si mukambwe. Bonna musino butini obwo. Wali butini. Si mukambwe nnyo. Kyemmanyi nti era naye ali mu covid social distance kwata ngalo kwasimbula kola ki ate munaabe engalo well. Yes. Behavior. Bayongera kati biri ebyokujja tacha kwata bino omusoma nti omwana mugabanye saati biki kati mbo ali sexually transmitted. Kati wabanga ali sexually transmitted. Ate ng'omufirike namba emuluma. Kati abagamba ebikolwa ebyo by'okuzaala mu bikendeezi otegede jingenda mbere bulungi basawo banyawo nate tabagale nate omundi ogunaddako naye byaddala bino ne bagamba tugambe ekintu kyokka. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.